muleke kwebaka buno bana abasajja batandise okubba batandise zino ze saawa zaabwe kali akakazi kati bakakubira bukubizi simu kasoma busomye ebintu byekajje kugundi ku simu bategesewo ne poliisi bategesewo ne poliisi era kati buli eyekyanga walinga bamuyola so banna yekive kayunga si kirungi as per now wetwogerera akakazi kali mu kusoma results enfu akakazi kati kasoma results enfu katandise okusoma results enfu akati ebyo bali mu kusoma kati we babye osegeera kubanga ezo bwedda results ze balinda ze babye so abantu muzuukuke bannange ababbi bali kayunga bannakayunga muzuukuke muve mu byokwebaka eribbi litandise kyobola nti terina kamera kati eyo ekola TV zonna tezikola batandise kati okusoma ebintu byabwe bye babbye mbu waliwo nupu wefunye simanyi zero ekyo wali okirabyewa mukayunga mulimu owa nupu wayinza okufuna zero oshegeera batandise okufulumya abantu baffe ebweru mwe bannakayunga babatwalako wiini eno bannakayunga ne bannayuganda eno wiini webagibajjako naye mutuufu amazima ga Katonda nga mukeera nti ekayunga ssentebe bamuyitaani mugenyi naye bannaye embwa zino zitujoze zino embwa zitujoze oba abekayunga tunatunula tutyanga mugenyi ye LC5 mugenyi aveeri ewaabwe gye balundira obusa ajja afuga ekayunga naye bannaye tujogeddwa mu duniya muno lino eggwanga lyakujoga bujozi bantu sebo mugenyi aveeri ewaabwe ajje kayunga bage mukama Katonda wange kano kamanyiro kennyini mwana abantu omusentro wano tubadde nnyo lini eti ku bantu bano batumanyidde nnyo go ge mazima kano kamanyiro nti mugenyi kati yakulira simanyi LC5 we kayunga munasigaza ettaka mmwe neba ne mutujoze bwe mutujoga ate temututuula ku mutwe bannange mulekerawo akamanyiro era bakani bannakayunga simanyi bwe munaabeera bombanga mwebase simanyi mutidde simanyi biki mulinde mujja kuwulira bamugenyi kati bagenda kuba bafunye liwe ebagobanga ebaagala kuba kati nantaba akolera mu 7 bagenda kubeereyo nga bali yoola buyoze ettaka era bayagadde kayunga era banoonya kugitwala olunaavaawo ng'endiga zivaayo omanyi ffe tetwagalako ebintu ebyo si birungi mu ggwanga bane bwe otujoga ate totutuula ku mutwe ababbi kye bakola ekayunga kati bali mu kukwata bukwasa abantu baffe kati bakitegedde nti tebalina kalulu they are trying to steal balina n'omuntu waffe omu gwe bajje mu gundi wali eri we bataalingira akakazi kali bakakubira simu soma kino mwe bannakayunga bwe mutaateekewo mbeera eri ettaka ligenza ate kati wali ajja kubalwanira nantaba ali mu bizinesi mulinde mulabe ekinaava mu mpale y'ebiraka ebaneeka lino jjoogo abantu baano we tutanyiigako lino jjoogo omanyi kye bayita ejjoogo omanyi waliwo kye bayita okumanyira kati bano tebakyamanyiira wabula bajooga bujozi NRM ejjeewo akalulu mu gundi ekayunga era ebyo bye baagala okuleeta n'egundi bye baagala okuleeta n'egundi n'ebukomansimbi bye bagenda okukola kubajjukira by election zino zonna baagala era kuyiwa majje nga kye bali mu kukola ekayunga kati so you guys abadde bamanyi nti wini tugiina mu ngalo bannange ekiva ekayunga bali mu kukyusa results they are changing results they are trying okugoba abagundi abantu abali munda abanuupu so byebyo mutegeeza abantu muve mu byotulo mwekubira enduulu muweereze abantu obubaka abantu bali mu kubba akalulu omukyala kati asoma bintu bye bamuwa ku ssimu
omukyala returning office wa Kayunga ali mu kusoma bintu bye bamuweereza ku ssimu. Ebyo bebagala n'okupulaninga egundi ebukoma nsimbi enewava omukyala wa Nuupu bye bali mu kukola Kayunga. Naye bannakayunga bwe mukkiriza mugenyi n'abakulembera mbakakasanga nti Katonda muwedde ze mbabuulira ekyo ekifo Museveni kati agenda mayi omugiso agamba mayisi muzuukuke bali mu kubba kalulu baganda bange Kayunga bali mu kubba kalulu mwabadde bebase muve mutulo mbo NRM efunye lunaana nga luvaawa kati baagala kulinnyisa muwendo guli kubanga tubadde tubakubidde wala bannakayunga bwe mukkiriza simanyizi mugenyi za kako owulidde omuntu mbu mugenyi mbw agenda kulwanirira gwe bayina Kalangwa bayina mugenyi bayina bannakayunga musabe Katonda tulwane wiini eno tugijjeyo. Naye ku kyendabye obusajja budiployinze kati banoonya bakukwata tebaagalawo muntu wa Nuupu yenna osegeera mutemanyi Museveni buno bwe budde bwa Museveni bwabbiramu akalulu saawa 8, 9, 10 aho wabbira akalulu luli eri aka president bakabba saawa 7 NBS yali already emaze okufumba tigundi zaabwe kyola nti kati NBS tayina kyeraga era bwegenda okulaga ogenda kulaba essaawa zo nga bagamba nti kati owa NRM alinye kubanga yeno tayimu yaabwe kati bamaze okubaseetinga mukimanye nti bo babba obudde bukya kuba mwe mugenda okwebaka nga mulowooza nti muwangudde mugenda okuzuukuka ku makyanga ebintu byakyuse. Bannayuganda mwagaanira ddala okumanya Museveni bwabba akalulu. Museveni tabba kalulu misana, NRM tebba kalulu misana. NRM akalulu ekabba ku ssaawa 8 mu obwongo bwamwe bugenda ne bwebaka n'obeera n'eri essuubi nti ogenda kuwangula ogenda okeera ku makyanga babukyusiza. Bwe batye baatukola mu kalulu mwe mwagenda ne mwebaka abamu ng'olredde bo bakitegedde nti mwe mwagala nnyo ebyokwebaka baba wa confidence eyo nammwe ne mugenda ne mwebaka wano we muloberamu bwe pa kati ng'essaawa zino abasinga mwebase mulowooza nti olredde wiini tugiina naye bali mu kukyusa result ssaawa zino. They are arresting everyone. N'abali ku gundi wennyini ku gundi kw'ottale ate poliisi nno yeekirimu. Poliisi ejja n'ekweyogerezaako awo ne yeefuula musimanyi ekukakanya olugira bwe bati nga bagamba mumutwale ebweru ate kasaba kufulumyawo togenda kulabika paka nga bamaze okulangira owa NRM. Kati mwe bannakayunga mweteeketeeke bagenda kubanyaga mujja kukakasa mama. Olaba luli babadde balirwanira nga tebalinawo omuntu abakuba ku mukono. Kati olwe babanga balina LC5 balina RDC Kalangwa balina DPC wewaabwe balina bache mama bagenda okubba ettaka abayaaye bano bagenda okuleeta entarahamwe zaabwe bagenda okuleeta bano abalaalo baabwe babayuweeyo mwekaabire katusabe Katonda abeeko kyatuwonya naye bano abayaaye bazze bamaliridde. Era mutegeeza abantu bannange mutegeeza abantu bali mu kubba kalulu muve mu byokwebaka muve mu byokwebaka abayaaye babba kalulu kati they are stealing elections right now. Figures zitandise okukyuka zino saawa za Museveni tabba misana NRM tebba misana kubanga ekimanyi nti emisana mugenda kuba nnyo kereere ebabba kati amuna agenda okuzuukuka nga mulaba nakwedde yabadde akulembedde nga baga nti kati ono muwonge amusingako obululu 10 kubanga bakibaze dda. Actually baagala kukola kye baakola ku gundi ku pulezidenti waffe baatuteeka mu alelidi
tugenda okudda engulu nga bagamba nti Museveni atusingako 60%. Ate nze nabagamba nti ebyo bimedia byesaagalira ddala ebyo NTV bikyasinza okukolera Museveni. Kyobola nti zonna teziriiko. BBS Refine bagikanze n'esirika. Obwedda kati boogera matankane. Radio Simba yeetaddeko mipiira. Muzuukuke bannange mukube ku nduulu batubba mugamulise gamanye nti tugategedde gali mu kutubba. Bali mu kutubba batubba. Muwonga afuna atyo obululu 8 ku polling station nga abalonderako tebawera yadde 8. Declaration forms zigamba kirala bo basoma birala. Bannakayunga mwana simanyi Katonda oba abavuddemu buvi. Mwandi kumi akalulu kamwe mwandi sechuwalinze wini ya mweno kubanga bwe tuyita mu ngalo. I cannot imagine abayaye bagenda kubbali nettaka ne byenda bibetokote. President yabagambye mubeere alaali eno yesawa gye babbiramu. Nabagambye kati mugenda kulaba TV zigenda kuddako. TV za Museveni zigenda kuddako nga zibalaga nti muwonga akulembedde nakwedde. Mulinde mulabe. Museveni zine sawa za bbiramu NRM babba kati akalulu. This is the time NRM steals elections. Ebaleka ne mugende ewakane mwebaka ne mulooza nti muwangudde. Akalulu ka NRM kabbibwa ku sawa 6 ku sawa 7. Mumanye engeri NRM gyebbamu akalulu. Ekabba ku sawa 7, 8, 9, 10 baba kimanyi nti abantu mutandise okuzuukuka. 11 tebasobola. Era kana akalulu baagala kukabba zituuke sawa 11 balyoke balangirire. Njagala banna Uganda mumanye ekintu kye bayita akalulu ka Museveni kabbibwa sawa 7, 8, 9, 10 awe babbira akalulu. Kati mulinde TV za Museveni zigenda tandika. Kanale mugume nga bulijjo yatuuse dda. Awo state operatives tebalina mulimu mulago bakola mu ggwanga lino. Okujjako okukolera ligimu okujukuutira akadingidi. Kyemanyi ne Soti kati yatudde dda enaatera okuteekako. Ebiva eno biraga nti munakibiina kya NRM akyaleebya owa National Unity Platform era nga patalingi tubuzaayo polling station 2. Gwe mulimu gwabwe kubateekateeka. Saagala kwogera nnyo katuddeyo tulabe ekigenda mu maaso naye nze mpisizaawo akalango muzuukuke ebiyaaye bitubba.